Esto es música que da vida, que no contamina, no subestima. Un sonido para la gente de Dios que quiere verdad y no mentira. Y la nunca te limita, nunca bloquea la obra que Dios tiene en ti. Aquí no se canta basura, ni sexo, alcohol, ni droga. Así que DRD, la UG, levanta la mano, todos mis hermanos. Danzan, brincan, gritan, sin vergüenza, glorifican. Es un gran honor a presentar a mi amigo, el único, Fortune Spice. Tuku wa muziki tumenya bisenge guno kwa Yesu kukuna mateka. Breaking boundaries, I see every color like a brother one. Sanyukira mu Kristo, eno nyumira wowoka bali mu Yesu. International, kuno sikuzanya matatuke. Tugenze international, Yesu mulungi mwesigwa. Yesu mulungi mwesigwa. Fortune, Bakia, Brian 6 representing. Alabando en nombre de Dios y vergüenza, alaba de su canta. We bring you the light. Bathing in Christ is the sweetest therapy. I choose Sawabi. Yes, Wichitanga, la Shakira Nawabi. Yes, Traemos la luz, perteneciendo a Cristo siempre en victoria. Achusababi, Yesu Titangala, Shakira Nawabi. Tugenze international, Yesu mulungi mwesigwa, Yesu mulungi mwesigwa. Smart Keys. Teco inteligente lo controla. From the moment you were known, on battery and jada, on 12 on jet. From the moment you know the time, I can do your trick. I don't give one on one. On collected tonight, on collected tonight, on collected tonight. On collected tonight, because I will.
Dance for Jesus. Zima. Madenga abo musajja tatugwira n'engoma. Naye omusajja akubye banange, let's appreciate them. Naye akadde kaweebwa baana bawala to become powerful women in future, kuvuka abakyala ab'amaanyi mu future, forgetting that they also need powerful men tomorrow. nga beerabidde nti abo abakyala ab'amaanyi beetaaga abasajja ab'amaanyi mu biseera eby'emmaaso. Boys are left out like young ones of a snake. Abaana abalenzi balekeddwawo ng'obwana bw'emisota. On 11th October every year, nga 11 ogw'ekumi buli mwaka the girl child day, lunaku lw'abawala, but the boys day does not exist. naye olunaku lw'abalenzi teruliiyo. On 8th March every year, nga mu 8 ogwokusatu buli mwaka it is a women's day. lunaku lw'abakyala. Who does not know that? Ani atakimanyi? Men's day is also there, olunaku lw'abasajja nayo gye luli, but it is none of your business. naye tebibakwatako kubanga temulumanyi. We are also children like girls do. Naffe tuli baana ng'abaana abawala. We also deserve special attention like girls do. Naffe tugwana okulowoozebwako ng'abawala. We also deserve multiple nice clothes like girls do. Naffe tugwana engoye ennungi nnyingi ng'abawala. We also deserve a smile when breastfeeding us boys. Naffe tugwana essanyu nga mutuyonsa. We also deserve to be at school like girls do. Naffe tugwana okubeera ku ssomero ng'abawala. I speak this with pain because Njogera kino n'obulumi kubanga once you mess up, singa mugenda mu maaso n'ensobi eno, sugar mummies take the advantage. abakazi abakulu bakolesa ogwo omukisa. And mind you, Okubategeeza, sugar mummies are very serious. kazi abakulu bamalirivu, They don't joke. tebasaaga. My words don't mean that I have bias on girls, Ebigambo byange tebitegeeza nti nina ennugu ku baana abawala, but they need meditation. naye byetaaga twali tumanyi nti omwana omuwala tateekeddwa okulabika awantu wonna, ye ateekeddwa okuba mu mabega wa kiyungu, nga tebaabawanga abaana abawala twabatwalanga ekintu ekiri awo nti balina omukuza alinda emyaka gyagenda afumbire. Naye ever since the president brought the issue of gender equality, era ne basoosowaza abaana abawala ne babakwatanga ekintu nga balaba nga babadde balekeddwa. Kyokulaba abawala ne basituka ne bakwata education. Olaba kati mu ggwanga ebifo ebisinga ebinene ebisookerako mu Uganda osangayo abakazi. Tulina parliament, a speaker of parliament is a woman. Tulina the second vice president, a woman. Tulina the third prime minister is a woman. So you find that olwokuba nti abakyala bano omwana omuwala yali alekeddwa, twasuukuse ne tugamba nedda, ate tetwamanya nti omukyala oba omwana omuwala asobola kukompitinga ddala n'omwana omulenzi. Genda ku mabanka sikati osanga manager ya banka abaira mukyala, ate babaira bagezi. Nze wano ku ssomero nina wano abaana, tosobola kumanya nti ono omwana muwala oba mulenzi, bawandika empandika yaabwe eri esemu. Even when the results come, osanga nti abaana abawala baperformance okusinga abalenzi. So nze ndowooza olw'okuba nti baali balekeddwa, kati tuzuukuse, era olw'okuba nti gavumenti etaddemu amaanyi nnyo, abaana abawala basituse. Education bagitutte serious. Ate side y'abalenzi balabanga like bawonoona obudde, kati banyumira ebintu bya ebidongo, banyumira okunywa enjaga, banyumira okukola ebintu ebitagasa. So naye omwana omuwala buli wafuna chance nga waliwo agamba nti yita wano ngenda kusasulira school fees, akitwala education ng'ekintu ekigenda muyamba.
kati ennaku zino abawala ne basinga okutunula education ng'ekintu ky'omugaso. Kati gavumenti ekole ebalansi eno edde ku bazadde nti oba oweerera abaana nga Mukama yakuwa abaana nga olina abaana b'obulenzi n'abaana b'obuwala, tulina okubalansingamu. Tuleme okutunula nti omulenzi ono even if nga tagenze wala asobola kutetenkanya, naye tubalansinge nga omwana omulenzi atreatinge the same way by the parents as omwana omuwala. Ne government ereete programs esobola kusozowa because kati ennaku zino programs nyingi ezizze zitunula abawala. Tetutune ndowooza singa government evaayo na programs eziri specific okuboostinga up omwana omulenzi, ndowooza nti bajja vaayo. Nze Mwami Oseno Joseph, Director, Triple Blessing Nasaland Primary School. Oba mulina ke mulabye nange kwendabye. Abere busy. Muwulidde abaana baffe tubakiipinge nga baliko busy. CTV buli kaseera. Ate ne kyano gye balaba beera concern balaba kyano ki. Zikeekya bazadde baffe. Mukama abampeera omukisa. Omwaka ogujja ffenna tukomewo tuleete n'abalala ogambe ne naye baleete n'omulala n'omukwano gw'oli agamba oli omulala ati ekinyigiriza essomero eno tosirika kana akafunsi kange wabula kakuna balala tulwane tulabe nti embeera ekola ki erwana. So n'abazadde bo bwe baba bali eno ne bababba ettaka nabo bakubire nange onkubire tubalwanirire. Na bino waliwo ebirala bibino ahereza Malcolm Daddy naye daddy obaliwa daddy nawe no yes ada okay yatandika naffe ne papa ono bannange jajja teta yes today you are Iviana today you have said bye bye Nazareth. Congratulations, it's on today.